Ekyababako okweyongeza ekisanja eky'emyaka 7 kigguse. Otaakwa akudde akazindalo ku mubaka nga bateesa kubya abasirikale okweddiza amasinzizo. Okujjako ku myaka ababaka bawambye essowaani n'ebikopo by'abasirikale abasula mu masinzizo gaabwe nga bateesa ku nnyingo 120 bba. Akavuyo. Sente w'akakiiko ka Paalamenti ak'amateeka Jacob Oboth yakoze alipoota Ekkomo ku myaka gya pulezidenti atuyandde mu Paalamenti bw'abuuziddwa akakiiko gye kajja bye kaateekamu alipoota ebitakwatagana n'okwongeza ekisanja kya Paalamenti okuva ku myaka 5 okudda ku 7. That is the issue of the term limits. It was not part of the bill. So we'd like to know under whose instructions that part was addressed. Sente Oboth mu kutamatama agambye nti mu bantu byasinkana mwalimu Professor Vinicius Bariamureba yaleeta ekiteeso eky'okwongezayo ekiseera kya Paalamenti okuva ku myaka 5 okudda ku 8. And he said actually, he proposed that there should be reinstatement of term limit and should be 8 years. The members of this committee, legal, agreed to adopt that proposal and reduce it by 1 year. I therefore find it irregular, Right Honourable Speaker, that we are introducing a matter purported to have been brought forth by a member of the community, which is not captured in the record of the committee. It is not true, to the best of my recollection, that we had any memorandum submitted or views submitted in relation to the 7-year term, whether of Parliament or President. The issue of removal of reinstatement of term limits came in from the Honourable Obua Hanson, and we all supported it. Speaker Kadaga gye biggweredde ensonga eno alagidde atunulwemu ng'ababaka beekebejja alipoota katundu abaludde oluwabula gavumenti era kye bawakanyiza. Bino bibadde bikyali awo ate omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Nuoya Lucy Akero ne yeekubira omulanga eri Paalamenti bwe yasaliddwako abajaasi abamubuzizzaako obwekyusizo. Solomon Silwanyi nga ye ssente w'akabondo k'ababaka b'NRM bw'ayimiridde okunnyonnyola ku nsonga eno agambye nti naye yatuuse mu kifo ekyo okusabako kyokka abajaasi abali mu kifo ekyo tebalina buzibu nga nabo bali mu kusabako. It is true there were some soldiers up there. But Madam Speaker, these people were praying. Ona abayita Nabakazindalo omubaka wa Aro Odanga Oto n'amwambalira n'amusikako akazindalo. Nakiwaliriza Sipiika Kadaga okuyimiriza olutuula luno okumala essaawa 2 okutuuka ku ssaawa 8. Iyo mbaka wa munisipaali ya Masaka Mathias Mpuuga n'owa Buyaga West Barnabas Tinkasimire balumbye ekifo awagambibwa okubeera abajaasi bano ne bawamba ebikopo n'amasowaani abajaasi bano kwe babadde baliira ne bebiwalawala okubituusa mu Paalamenti. Bano bakubaganye ne poliisi babadde egezaako okubalemesa okuyingiza mu Paalamenti ebintu bino.
bategeeza nti bayinza kuyiza mbeera eno nga Sipiika Kadaga yagamba nti abasirikale bonna abajja ku Paalamenti balina okweyanjula gy'ali. These soldiers, what do they want? Eggs, urinated in plastic bottles in the church, leftovers, plastic glasses, in the Catholic chapel. And it will be unfortunate, moreover if somebody justifies and says that the soldiers were there to pray. Have they been praying there before? Sipiika Kadaga alina otunnyonnyola lwaki atulimbalimba. Tetujja kunenya sipiika, twebuuza abasirikale baffe wano baabayiseeko batya abo. Mbadde mu chambers serabye ku basirikale. Amasowali gaaki? Simanyi. Ffe amasomero tugalira mu kantiini. Let the soldiers go anywhere, even in the basement, even what, but not in a church. Kino kireesewo obunkenke nga abasirikale bawa ebiragiro ebya buli ngeri. Rachel Nakasi ne Obedi Lutalebe bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Bwe bityo bibadde mu Paalamenti. Mwebale nnyo abasasi baffe.